Okay, tugenda baterayo ebbaluwa ojja kuba obisangayo ojja bisanga ku page oba bwe nava no njja biteekayo kubanga target ebadde nnyo ku Honorable Masaba abadde target nnyo ku bantu be baagala okunyola omukono aba DP block. So tusindise team delegation eya Bible and Politics ne NUP fraternity kubanga ekitebe kyayimirira ekitebe kya NUP kyayimirira ne kakati ki operating mu Rabadab style. So comrade Masaba tukwatako nnyo kubanga one Sekadama munnaffe okuva wano Ekata twabeera naye twayita mu bintu bingi naye wano comrade gwe tufanaganya naye emirimu wano neja online newankubadde ye yasooloobyeko n'abeera honorable owa Butiru member of parliament ow'eggwanga Uganda, elected member of parliament. So tumufaako nnyo kubanga y'omu ku ffe abadde atufaanana n'ava mu ffe, so tumulaba ng'omumuli gwaffe. Tusobodde okwogera naye okumunnyonnyola n'okumutegeeza ku bintu ebyo kubanga abasibe bali abali embalala abamu bamunyiigira bagamba yabasibisizza yabalemesezza mukomera kubaaganya okukkiriza omusango bonna bakyalimu. Kati nga bamunyoola omukono naye akyuke kuba bba abamu bakkiriza okubeera nga bakkiriza emisango. Kati olw'okuba y'okuba omusajja yagumira mbalu ayise mu bintu bingi struggle agirina okuva munda paka ebweru n'agaana okukkiriza. Kati ne babagamba basooke boogere naye ndowooza n'abalanga babiri abakyagaanye. Kakati kyovulaba DP block ng'egenda kugenda embalala eyogere naye bamusuubize ensi n'eggulu kubanga akimanyi nti akalulu ke baakabba bagende bamusuubize. Mwalabye mu mawulire bagamba MP nga yenna yayitamu nga tannalinnya mu parliament basooka kumuwa 315 nga tannaba kwogera kigambo kyonna 315. So kakati omuntu ali mu ddooko essaawa zino ng'okimusuubizza kati ekyo kyeneeraliikira nti nno one of our own senga aba akikoze n'akyuka ensingo tuba tukutuse nnyo kiba kijja tukola bubi nga ffe abamuwulira nti waffe. So tugenda baterayo ebbaluwa ne message ye gy'abawadde aba Bible and Politics comment section diaspora n'abewaka mwenna ne struggle okutwaliza awamu tugenda kuba tubibateerayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi tububatwalidde wiiki eri tubadde kubeerira n'enkya waliwo be tugenda okukyalira abalala nabo twogereko nabo. Njagala kwebaza mmwe aba tusobodde okutuwa obuyambi. Tulina ebintu bingi nnyo mu struggle eno bye tutambuza si lwakuba nti ffe tubisobola nga ffe naye tubisobolera wamu ffenna wamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Struggle teyimiriranga ate weeri weesingira ddala okwetaaga buli busobozi bwa muntu yenna. So kati omuntu yenna ky'osobola okukola mu struggle eno kikole. Tujja kuwangulira wamu ng'abazira oba tujja kugwira wamu nga baddofe. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde ntandise kino. Waliwo olukwe njagala okwebaza abakyala bali awo e Boston. Waliwo ettoffaali eddene ennyo lye mwakuŋŋaanyizza nga mulisindika butereevu ewa mu bisenge by'amakolero ga Waaka ewa omwagalwa wammwe. Ettu lyatuuse bulungi era sigino mugenda zifuna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatasobola mulaba be batasobola munoonya. Bayibuli egamba nti abanyiikira okunnoonya era be balindaba. So abamunoonya bamulaba waali ali biza akola byakola byonna. Mwebale nnyo bakyala mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Ettu lyammwe lyatuuse nammwe mwenna nga muyina kye mwatuma kyatuuse era mujja kufuna sigino mujja kuba muli awo nga batuuseeko wonna we muli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Newankubadde ali mu hiding
naye bitambulanga bwayagala bitambule. Kale waliwo olukwe lw'okukwata abaana abato, waliwo olukwe lw'okukwata abaana abato babateeka awantu, naye ebitundu bye bagenda obbakwekamu bigenda kuba byekuusakuusaako ku bakulembeze ba Nuupu, obanga nnyumba z'abapangisa nga za mukulembeze wa Nuupu, oba woteeri nga ya mukulembeze wa Nuupu ng'olinayo woteeri yo, oba olinayo obuloogi bwo nga ye bizinensi yo, oba olinayo essomero lyo ng'abaana tebannadda mu ssomero. Waliwo bye baagala okukola abaana abato babeekuuse ku Nuupu nti ebadde ekuŋŋaanya abaana abato okubayigiriza obuyeekera. Essaawa yonna mu kirinde ng'ambaga, essaawa yonna mu kirinde ng'ambaga. Omanyi waliwo leero omuntu asanze jja mu mabira n'ankubira essimu n'aŋŋamba pasita ndaba jjaamu mungi mu mabira kantambule nga neetegereza. Kubanga byabakama basobola okubanga nga bamusse, ndaba jjaamu atali wa bulijjo, atandikidde eno waggulu mu bikajjo ng'akkirira wansi eri mu miti. Konze wangi, konze genda nga weetegereza. Byabakama y'omu kati ku bantu abalamu abaliwo olwa security alerts. Kati senga byabakama ali ku TV bagamba ero yabadde omukulembeze w'akakiiko k'ebyokulonda yazaalibwa mu mwaka gwa 7/6/2005 ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka ogw'1405 nga boogera byafaayo bye yamaze dde okunyaato. Kati mulamu lwa security alerts. Omanyi mu politics temuba mulabewo. Nze omu ku muntu atayagala byabakama, kati ate mu politics ffe tuli mu kutaasa byabakama. Yatubbye naye kati tutaasa bulamu bwe. Waayi mu maaso ate tulina bwe tumwetaagira, tumukube jeeke, tumusitule, tumukube yinuka. Yamaleka aveeyo eyo. Museveni opposition ogiwulira, ogiwulira. Museveni nakimanya tosobola kubeera mu opposition. Obadde oli mu gavumenti emyaka 40 naye bwoze mu opposition ogiwulira. Anti ffe tuli mu leading seat. Opposition ogiwulira. Ogiwulira. Museveni wakabeera mu opposition tonnaweza mwezi mu opposition. Kuva 15 tetunaba kutuuka 15 endala. Naye otaaja. Kati senga gwo gibaddemu emyaka 4 otegedde nti ffe tubadde basajja nnyo. Oddamu n'otusinikirako ebinnyo byo. Nedda opposition ogiwulira. Ogiwulira. Kyokka jjukira tonnalonda leader of opposition. Naye olaajana nedda muddangamu. Mmwe mukimanyi nti Museveni ali mu opposition. Politics ali waka ye mumulaba. Nedda NRM opposition mugiwulira. Mugiwulira. Ekyo ekifo tekibeereka mmwe mutuwe credit mmwe. Nze opposition nagijoyininga, natandika ogijoyininga awo 2011, natandika okulaba ebintu bwe bitambula. Kaakati ntuuka 2017 omutuufu ajja. Nyingira mu opposition nze nanzigwerayo bwenti n'ebyange byonna. Sina kye naleka mabega nga nyingira. Kubeera bwe nali mu NRM musaleka kyange mabega. Naye bwe nali navaayo n'ebyange byonna n'ebiku n'enkukunyi byonna najja nabyo. Ye neesoga opposition. Kuva 2017 ndi mu opposition. Naye Museveni opposition ogiwulira. Kati saasira ffe ababadde mu opposition ate ne tufissaawo n'akabiri akatonotono ng'otutunuulirako wano n'oga omusajja nga alina ekinyama ku mutwe. Nedda opposition ogiwulira. Ogiwulira. Nedda muddangamu. Ate nga mugenda kubeera mu opposition paka lwe munaasaanawo. Myaka 10 ebi. Ng'obuyinza tebunnava mu mikono gya Nuupu. Tugenda bafuga nga kyama kya mapinduzi mu mutusinikireko ebinnyo.
nga tukyusa obuyinza Uganda eri mu mirembe naye avaako wanuupu addako wanuupu avaako wanuupu addako wanuupu myaka 10 avaako wanuupu addako wanuupu myaka 10 avaako wanuupu addako wanuupu mpaka lwe bali simula ekigambo NRM mu mitwe gy'abantu buli yali akimanyiko nafa n'ebitabo bibakiwandikamu byonna ne biyulika ne biggwawo naye nga yo opposition mugiwulira mugiwulira baliyo bataaja waliwo omwana yakwatiddwa ku road block zigira ne babajja mu taxi ne babagamba mmwe mujje y'amasimu gammwe era bwe bamutadde bwe bati olwatudde mu mmotoka nankubira esimu nangamba pastor leero lwenzikiriza ebigambo by'oyogera abasirikale batulimu babajje mu mmotoka nga abasajja bakambwe ne babayimiriza wali buli omu n'atandika okucekera owuwe omusirikale najja nagamba omwana ajja mu password nga mukambwe natandika okugicekera bw'ati n'amubuuza eno app ekolamu ki muno ng'alina app ya Kunga eyakuŋŋanya DR forms omwana abadde yayiwamuko ebimu nga yayiwa n'akuŋŋanaga namubuuza neyembwe muli basiru tubagambe kyenkana ki mu app eyo mangu nga tebannabakula bajjamu app sikukuba empigi gyemu mangu simula ebintu genda gwajangu wano naawe mubeera wano n'ebifaananyi bya Kyagulanyi muzanyazanya olina ebifaananyi bya Kyagulanyi bisimulemu genda oyingire mangu mu motoka naawe jangu wano omusajja yatadde abantu abalina ebifaananyi bya Kyagulanyi naye bagenza okutuuka nga empale zo zimaze okutoba empale nga zitobye naye awo ku road block kwasigaddeko abantu 4 kuba abadde mu taxi abana basigaddewo tamanyi oba balamu oba babatuttewa naye ye yamukebedde yamubaddemu yamubeereddemu n'amugamba jjamu apu kiki mutawulira kiki mutalaba jamu apu gogendo oyingire gwe nawe jangu wano mwana mwine bifaananyi omuzanya buzanyi najja nangamba pastor kirabika ndabye RO nedda mugamba tewaliyo RO taliyo si bwe mugamba taliyo yalabye pastor RO mulabyeko naye ensose n'enfuka mu mpale naye okuva wali okutuuka mu mmotoka ate empale zibadde zikaze omusajja mubuuziza okuzaaki eyo app bwe muba nga mwagikozesa ne mumala okugikozesa kati ogikozaamu ki mu gundi nangamba pastor oyo RO namuganza RO simumanyi nangamba nze mulabye muwanvu bwati munene alinga baasi kozoddangamu kansirike okay jonna ze nembagamba najja ku lw'omukaaga ekiro nembagamba ekyo ngenda kigendamu mu security najja jjo nembagamba ku lw'omukaaga ekiro nembagamba ku Sande bannaddiini bonna bagenda kuvumirira ekyo tekikyaliko kuwakanya mwakirabye tugenda kiddamu mu maaso awo nga ngenda mu kanyomero ka politics nenzija jjo nembagamba nti olutalo luli nembagamba olutalo luli mu State House olwa CDF nembabuulira Kagame lwe yamukubira essimu n'amugamba kino byonna ne mubibabuulira era meeting yajjo yagenze okuggwa nga tebasazeewo oba bamuggyeko oba tebamuggyeko why Muhoozi yabagambye tava ku bwa CDF n'agamba takivaako n'abagamba bwe mukinzijjako ne mulangira nti mukinzigyeko ngenda kuta obutambi bwonna bwenzize enkwata abasibe bonna betutulugunyiza ngenda kuta obutambi bwabwe jjukira buli mwana yenna agenda agamba banyambula ne bankwata video nennuwa muto yakyogera n'abaana abawala bakyogera n'agamba bwe munzija ku kifo kino ngenda kuta obutambi obwo bwonna mbuteekeyo ensi yerolere
obanga munzanyisa bwe yatuuse ku ekyo meeting neyabuka nga aba UPDF baba UPDF bagamba awummula amagye agafuluma aveewo kubanga atuuse ku high office ne highest gundi highest office and highest rank and UPDF kati awummule kuba kati awala wonna ebeera demotion oba bamutwale nti agenze kusoma kiyitaawo bwe kityo n'agaana n'abagamba ngenda bita mugeze munzijeko meeting neyabuka bwetyo ku makya ga leero ataddeyo tweet n'agamba bw'ati abatali ku Twitter katubayambeko wano abatali ku Twitter omwana ataddeyo tweet n'agamba bw'ati the Bible says it's a sin to fight your parents. Kitegeeza akkiriza sawa yonna alishafo mugirinde ya UPDF. Ekiro kyonna yasuze yabaye kiiko okuva luli lwe nabagamba nga bagamba ngenda kuta ebintu bino. Ba Museveni bonna ne batya bonna ne bakkakkana. Kale Sheikh Chiti ne Pastor Mukuye mwegendereze nnyo. Sheikh Chiti ne Pastor Mukuye mukimanyi nti NTV government ye yagambye NTV eyite Pastor Mukuye emu profiling era bingi nnyo Pastor Mukuye bye yayogedde kuba ku program oba yamwasuze mutya alina program mbuje bamukyazizaako ku NTV sinabagiraba n'ayogera ebimukwatako bamwewuunyiza nnyo kubanga musajja muyivu nga musajja activist banyina ebintu bye bategedde mu video ye kubanga waliwo yabatuma ba NTV bamuyite bamubuuza ebibuuzo ebyo ne babiwa abuuza n'abibuuza Mukuye nga state etudde eraba profilinga jjukira abantu bonna batemuddwa babaako video ze basembayo okuwa oba basoka ne baba profilinga bulungi ne babeetooloola tebava ku interview tebava ku YouTube tebava ku bugundi olwokulaba nga bamunyaatula. Kati Pastor Mukuye state ye yalagira NTV muyite ne bamutunuulira enjogera ebimukwatako biki ebibuuzo byonna byajjanga biina we biva interviewer n'abimubuuza nga waliwo abalina kye baagala okumanya ku Pastor Mukuye. So Pastor Mukuye ne Sheikh Burhan Chiti mwegendereze nnyo. Pastor Mukuye mu kyakiyo tokwata ku ssente ezikuweebwa ez'empeke mu cash. Omuntu bw'aba obakuba kimu kya 10 kiweebwayo biki akuwe mobile money oba ateke mu kibbo ateke mu kibbo wali kati naawe azibala zibale n'obwegendereza funa ka glove k'okozesa yambala gloves ng'obala ssente gw'oli akatuwa kagenda tambula kagenda gobeera Sheikh Burhan Chiti ne Pastor Mukuye. Okay. Nabagambye nti nno Museveni bali mu kutegeka ebyokulayira kwabwe. Ba president abasinga bonna be bagezaako okuyinvitinga baganye okujja bagamba tebasobola kujja ew'omukulembeze afaanana bw'atyo anyigiriza abantu bw'atyo alinyirira eddembe ly'obuntu nga n'ensi eganye okumurecognizinga okumukulisa akalulu. Abakulembeze abasinga be baagala okuyinvitinga baganye buli omu ateekawo objection obstacles n'agamba nedda sijja kusobola. N'abayimbi ba international artists be baagala okuleeta nabo baganye okujja balamu kubanga ye promota gwe bakwasizza ebivulu biri bye nagambye ebya district 40
kakati baagala ba international bayimbi nga 7 naye abayimbi bano abali international baganye nabo okujja bakyaganye okujja kati Balamu atudde kubanga bagenda kuyimba kiro Balamu ali mu kutuula okufuna abantu abasobola okumayiminga ennyimba z'abalinga bazungu abaleetere Shaggy nga si original Shaggy nga Shaggy mulala abaleetera omugenzi Lucky Dube babagambe era batuteka ku bunkenke mbuno South Africa Lucky Dube teyafa mbwera ku World Cup yagenda okugulawo World Cup ne bannange ne bagamba nkugambye abasajja babalaba abazungu babala Lucky Dube teyafa bamuterekanga agenda kuyimba ku World Cup twali Lucky Dube twamulabako kakati Lucky Dube kirabika agenda kuyimba wano bamutereka baagala kuleeta fake bayimbi Balamu tayagala kuzaayo kasente ke baamuwa okuleeta abayimbi abo ke baamuwadde anoonya omuntu ayinza okumayiminga ennyimba zaabo aleeteyo abayimbi 7 nga babalimba nti oyo Tupac azze kiba nengaba abayimbi sibamanyi 50 cent nagenda ava mu kyalo nengenda ku ssomero nga abaana bayimba ebyebiyimba simanyi byaba 50 cent nga sibimanyi batulekanira agayimba teganyuma naye sebo nange nagenda okuddayo ebunja kunga z'ennyimba nange nyina obbasaalizaako ab'ebunja kunga nnyimba ez'oluzungu wakiri siziwuuna so international bayimbi baganye okujja ekifo kya His Excellency Kyagulanyi kye yavumbudde Kyagulanyi Speak Kyagulanyi Speak ekizimbe kye yavumbudde ekiri mu miti emingi ntegeezeddwako nti bayiyeewo amagye ne bamala bakukwatirawo kati kubanga kibadde kisinga Namugongo abalamazi eno revolution naye Museveni opposition ogiwulira ogiwulira abaana babadde bali walinga abalambuzi abaana basooka okulambula be babadde basolooza abakivumbula be babadde basolooza tolinnyayo nga tokoze eki kati nno bayiyeewo amagye okukwatirawo kubanga ekiro babadde babeerawo ne Kyagulanyi awo mbu bw'atambula Uganda yonna abbulukukirawo mu ttaka bbulu awo mu guzimba ogwo mwabbulukukira kati nno bayiyeewo amagye kale nno byebyo ebiri sayidi eyo yagamba nti yazaalibwa kubalumya mitwe era kyabakola enkoko ekikola baana Mwai Museveni opposition yagiwulira yatugamba nti ye Uganda etandise okumunyumira era n'atugamba nti okutuuka 2021 ajja kuba amenya mu jjenje ekkalu kubanga tewajja kubeera opposition kyokka okuva 2018 tebaamuganya na kutuuka mu 2021 okuva mu 2018 obunkenke bwalimu asula teyeebase era tuyinza okugamba nti asula ku maggwa kubanga pressure gy'aliko okuva Robert Kyagulanyi Ssentamulo yajja mu byobufuzi wamma ggwe temuganya kwebaka tulo musajja wattu yali amanyi nti bino bigenda kuba ng'ebya bulijjo nti okujja kwa Bobi Wine bajja kumutiisatiisa bamuwe akasente akalye naye ate agenza okulaba ng'ono wanjawulomu tali nga bali abalala abaluvu Kyagulanyi Robert Ssentamu pressure gy'ataddewo lwa nsonga yakuba nti ye ali mu bya ddala olwaleero bamuwulira bamwasimula bugolo bakola ekisoboka bali mu kulwana waakiri NUP yo bagikube ku ttaka bagiggyewo bagisangule n'embitabo eby'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda yeerabirwe n'okwerabirwa nti yali ebaddewoko mu Uganda kyova olaba nga twamala dda okulonda musajja wattu aliira ku nsiko naye nakati road blockers zikyali ku makubo nga bakugamba buli ali mu mmotoka soko gy'essimu yo tulabe
bw'obaako n'ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ogwo musango muloope. Bakuteekamu okutya ogambe nti ye bannange Kyagulanyi gwe nneesibako nga si mwana wa mmange oba si mwana wa kitange nfa ki? Ate oba wuuyo batukwata enkya n'eggulo. Kammujje mu ssimu yange siddamu na kumulowoozaako mu birowoozo byange. Bo bajja kuba bawangudde kubanga kye baagala. Okwewala okukwatibwa gye ebifaananyi bya Robert mu ssimu yo, naye ate bisigaze ku drive zo z'otatambula nazo ze batakeberakebera ng'omanyi nti biri waka wange. Oba biri ku kompyuta yo oli wa ddembe kubanga kompyuta ebeera wakaawo, teri agenda kujja agifuuza akugambe nti leka tulabe ekiri ku kompyuta. Kale nno twebeereremu, tubeere bakalabakalaba ng'abaana b'emisota, naye tukimanye nti ate abasajja bwe bali si bwe balina okubeera. Akaliro ke bawulira, wamma ekyamazima Kyagulanyi Robert Ssentamu bamwasimula bugolo, naye tebalina kyakumukolera.